kakati yangamba pool mpaako ne mugamba nga mujudanga mu kuruzi wa kusabirako twali tugenda bugenzi kuruzi oganza okompereko wano mu nsiko nanti wetuyimidde walinga kasooli nga mukulukuluko bwati ng'obudde ziri ssaawa nga mmeka nkugambye bwali oba budde weebuti sijjukira ne bwali budde wa misana aga Katonda nga abantu nga tebayitawo nyonyo nti banaaba buli obukubo nga omumanyi buno feeder roads abantu bakozesa okugenda olima neŋŋamba nze nno nali muzibu nze nga n'okunkwatako kintupuliza bubi nali muzibu nga neemanyuula nansitula lwampaka ne mugamba naye Shafiiki bambi ogenda kunzitira kubanga ali mukwano gwange nga mukwata bulungi ne mugamba Shafiiki banga omuntu omukulu ogenda kunzitira emisomo gyange famire yange ogiraba nalajjana ng'ekyo kimu maama nakola ki nakola foosi byali bya foosi era twalwanamuko kati oba oyagala n'oddayo n'okola P7 then n'omwana otandika secondary kiwali badde weetaaga nga ggwe omwana muto alina emyaka giri 14 yafuna olubuto nga n'emyaka giri 13 ng'ali mu P6 ebyokusoma kwe ne bigawotaana naye alaajana agamba wabanga lwasobola okumuyambako okulaba nti adda ku ssomero alina obulumi bungi nti tagenda kukola P7 yali badde akola tayimu eno banne bali ku ssomero basoma yali head girl era asomera Namugongo asomera gawe bali baleeta batya Samaritan Primary School abe Namugongo mbwe nga munamu omusobola otuddiramu mwali badde mukkiriza head girl at least ne yeewandiisa Hello tuli wano ku katawuni k'ebuyenje wanne yembadde yambadde brown ye kale ngenda yali kakongo oli otya siwala lwaki tulakuze tugenda omukutu gutandika tusinzira okubeera nga tukuweereza erinnya lyange nze Sonko Muhammad atwongera okwanirizaako ompya subscribinga omulala ya subscribing edda tukwebaliza nnyo ddala commentinga wansi oba likinga tuze n'emboozi endala ey'enjawulo tujja ne twaching stories ez'enjawulo ne tuzimulungula ne tulaba muyinza kubanga mutuwa ku magezi ki nyongera okujjukiza nti gwatambula okoma mu ggwanga lyaffe lino erya Uganda nkoonako ku ssimu bookinga ng'obudde bukyali nkulinde ku kisaawo Entebbe nkusaabaza oba nkutambuze paka ewaka ew'oku mulyango ojja ne twogera bane mujja mu bookinga ng'obudde bukyali abamu amala kutuuka ku kisaawe nalyoka kubira essimu kati ndi wano siina ntwala zineza n'emmotoka ziseera nnyo biki naye nga mwayogedde nalemererwa okubuukinga nayagala asooka gituuka ku kisaawe abeere sitaaka waliwo eyankubiddeko essimu ng'obudde bugenze saa ziringa nga 3 za kiro ndi distance ayagala mu kime lwaki tobuukinga nga bukyali n'ogenda otuukaawo nga wendi oba okitegeera erinnya lyange nze Sonko Muhammad nina gyendi eno bayitayo Masuuliita ogambye ekyalo kino bakitaani Buyenje kisangibwa mu Masuuliita naye olugendo luwanvu lutambudde okuva waffe bweyogerere tukwata Northern bypass ne tuyita Kaleerwe tuyise Bwayise Nansana Kakiri ne tuvira ku tawuni ye Kakiri ne tukkirira n'ekkubo ery'ettaka lukubo lye bakolera ligenda okubuuka Essemuto enfufu mpitirivu ne tugobe kubo paka maaso wuyo wetta ne tujja eno gye bayita Buyenje kyalo bakiyita Buyenje kiri munda ddala bannange naye ne tugamba katujje tubawe emboozi zino nkusaba otuula okkalire olabe emboozi eno n'obuwegendereza mpolampola nkwakasa nti mulimu ekyokuyiga nze Sonko Muhammad Crusader Crown yabeera emabega wa kamera nina omwana omuwala gwendi naye wano osiibye otya nsiibye bulungi sewa osiibye otya ange wendi mpolampola obulamu bugamba butya obulamu obutwaliza wamu si bubi pozi obubwo nze wendi wano bwenti olukya lwe tubala twebaza Katonda olw'ekyengeri eky'obulamu gwani erinnya lyo
Amannya gange nze Nabaweesi Percy. Nabaweesi. Rosi. Nabaweesi Percy. Alina mukwano gwange nga bamuyita Muweesi, ye Peter Muweesi. Omu ku bagagga b'oku terefayina. Baba Muweesi oba Nabaweesi baba beddira ki? Nabaweesi baba beddira nte. Nte. Tetalina mukira. Ye ki? Batugamba nga kyekikere. Is it? Yes. Weddira kikere. Weddira nte etalina mukira. Okay. Twafunye information. Tufune endulu nga batugamba tujje tutuukeko eno ewa Nabaweesi. Atunyumize ku mboozi ye. Gukyo ogubadde Nabaweesi. Olina emyaka emeka? Nina emyaka 14. Nga nafuna olubuto nga nkyasoma. Nali mu primary 6. Abamu ku mikwano gyange gye nali abali close tugende yogera abali close to me. Yangiranga yankwananga. I used to yogera ekikuwa ekyoli comfortable kyemba nenjagala kiganya. I used to refuse but ye ng'alemeranga kujjukira embeera ewaffe yali mbi nga oluusi ekyokulya kibula kati nga yali nga nyambayambako nga muganda wange yali abeera akolerawo ku luguudo sitensi eyo gye muyiseeko yogera erinnya kwaffe tugiyiseeko n'abalala awo bakayita Muduuma akasitensi akaliwo we yali akola baali bamuyita Winnie. Kati nga tugendayo nga ekyokulya kibuze ne tumukolerako ko abayina nga bosi we taliwo n'atuwa ku mwogo ne tulyako webityo tuba tetufunye naye ng'oyo omulenzi yali alaga okufaayo nga walaba ng'enjala ekuluma gamba Puulo kwata okole ki olyeyo keeki ng'akuwa. Omulenzi yali asiika keeki? No. Yali akola mirimu ki? Yali akubeera kicuba. Kicuba kitya? Ekicuba kyengamba okulima ne bakuwa ssente, okulimira abantu ne bakuwa ssente. Omulenzi yali akwana gye emirimu gye yali akola? Yes, oli mutuufu gye yali akola. Kaakati nga ebiseera ebyo yatandikira okukwana ng'olina emyaka emeka? I think nali 13. Oli 13 ng'osoma kibiina ki? Nali mu P6 okutwaliza wamu kubanga naye yali eno mupya. Yali mupya? Ate ye ng'asoma kibiina ki? Yali tasoma. Ye nga bw'oteebereza ng'alina emyaka ng'emeka oba alina emyaka emeka? Alina 23. Yakufunisa olubuto? Emyaka giri 23? Tugende mu maaso nyuma emboozi. Kaakati nga nyambawo ebityo nga we mbagambye nti twali tubulwa ekyokulya. Kati ng'oluusi akuyamba n'olabanga muntu wa kisa nnyo kiraba. Naye nga wakwana ogamba kubanga ffe eddiini eyaffe ndi mulokole. Kati abalokole nga kubanga ebyo yesi nabirikoko naye nga nakita nagamba kankole ogw'okusoma nesonyiwe abalenzi ng'era nakita ekyamazima. Nakyo kyewata? Kale ekyabalenzi? Yes. Wakibeeramu nkono otakitema? Yes. Ekyabalenzi wogambira nti kankitembeere mu kusoma ogambye nga n'emyaka emeka? 13? Yes. Kwa nali nakatandika butandisi naye waliwo yankuba enjiri just bino ebya coupling. Tegeeza bitandikira myaka ng'emeka bw'ogamba nti wekiba bita mu myaka? Nali era mbitandisawo nali mu P5. Wali mu P5? Olina emyaka emeka nga 12 10? Gyali 12. N'ofuna kuba enjiri awo y'abalokole? Nagamba ebyabalenzi bibi nangamba Yesu webityo nengamba kyo kituufu nentandika okumwegombanga nemukopa abeera omukwano gwange nenkopa embeera ze kubanga ye ali muwala mulungi awuliriza bikitali bikwebyo nga byakola bikwegombesa nange nengamba lumu kansalewo mbeere ng'oyo kati ng'oli buli waŋŋamba kati nensaba mbeere na mikwano kati nga buli waŋŋamba Puulo okimanyi mbu nkwagala ŋŋamba oyo mupakasi yakwana. Yes. Nengamba tukole kimu tubeere ba mikwano tetweyongerayo. Kaakati
we kale twagende tugenda mu maaso holiday we mpumula we tukola kikwanga covid yonna namuyitamu nga ndi safe. Ne tugenda mu maaso mukwano gwange nkomawo ku ssomero but waliwo time yatuuka we nakomerawo ku ssomero embeera yali mbi. Embeera yali mbi nnyo nnyo. Ng'enjala egudde kati nga gwenjala ngekuluma kati natandika nga afaayo nnyo. Nange naye yali nga wagenda okulima bamwayo muwogo bamwayo ettooke nabanga alina ebyokulya bo nga obulamu bwabwe babutambuliza mu ki kubanga yali abeera ne muganda we nga obulamu bwabwe bo babutambuliza mu mukola ne bagulayo ka hafu y'omuceere ne bali okitegeera oba yo gye bakoze gye babaweera emmere kati nga bambi nga muli nina ekisa nga anywa kye bayita omwenge nga muli nina ekisa ng'omutima guŋŋamba mugambeko ne mugamba omanyi Shafiiki nga ntula naye n'omuntu Shafiiki musiraamu naye ng'anywa walagi. Yes. Kati nati yali ayonooneka bwonoonesi ng'ekituufu ayonooneka naye ng'omutima ogwange kati nga gw'omuli olimu Yesu n'omugamba kamubuuliriremu kakunjiryawo nemubuulirira ne ŋŋamba byonna bisoboka. Kaakati ne mubuulirira nga ne mugamba bambi n'emyaka 13 obuulirira waabiri nga mu ebiri. Kubanga ffe tutegeera ebiseera bye nali w'amaanyi mu Katonda naye engeri gye nafuna ekizibu n'engwa nagwa mu Katonda. Kati kati mpozi mbaddewa wabadde otunyumiza Shafiiki nakwana n'okomawo ng'enjala ekuluma nnyo weerabira mangu. Kati n'okomawo ng'enjala ebaluma nnyo tewali byakulya. Twakomawo ku ssomero oli mu P5 ebiseera nali mu P6 holiday gye nafunyamu olubuto yali talitaamu omwaka oguwedde era nga kimu kati namujja mbadde point tuseewo namujja kumwe nga ne mugamba si kirungi okuba. Lwaki wali omulumirirwa nnyo okugamba bye ku mwenge? Wali omwagala just Yesu walina Yesu muli nalina Yesu era n'obuuza oyo omukyala nalina nadda nze nga ne ku ssomero nga nkuba enjiri ku ssomero n'obuuza oyo omwana w'omukyala oyo ye mujulirwa wange nze nga ebikolwa byenkola teri n'omu akola ki nentereza nga abaana ku ssomero oyo muwala we oyo omukyala gwenna yali yawaba naye ng'akola ebya kapoling ne mutereeza era nze bamanyi nali preacher. Okay, tutwale otuuka otyo okukemebwa ogambe kati kansoke nkugendere mu maaso n'emboozi. Kati omulenzi oyo nga mugamba ave ku mwenge n'atandika kundaga nti atereera kumbe nga yalina ebigendererwa bye. Kati n'agamba ne Pulo nga nkoledde buli kimu nga gwolaga tolibiriko ne mugamba nedda nze ndi mulokole ebyo sikola ki sibikola naye yatuuka ekiseera ng'alaba ssente z'endoza zattaddemu oba zezimuluma. Bw'obalabala gulowooza ayinza obba nga yakuteeka mu ssente nga mmeka? Tewali zamanyi era nga omanyi eby'omukyalo nga ziringa nga mmeka anti nze simanyi naye tegiyinza naweera mitwalo ng'ena. Teziyamira mitwalo ng'ena? Kubanga bwe kanakuwa naye yalabanga okutaddemu mpitirivu nnyo ate nga kyaguba tekitambula. N'agamba nja kukola ki Puulo yaŋŋamba nze kennyini n'aŋŋamba tota ddoboozi yongeza eddoboozi muzeeyi agenze n'aŋŋamba tukola ki ngenda kukurepinga ngenda kukwata yakyogera mu Luganda ng'akikugamba ddi ng'omanga ogenze ewuwe? Nali era wa mukwano gwange nga tukola ki nagamba nkuwanyoganye kati ngenda kukwata bukwasi ne mugamba nze gw'okwata tompita bano baki bafala yogera muzeeyi agenze tompita bano bafala. N'aŋŋamba okay waliwo n'akawala akaali kewaananga ggwe nga kagamba sisobola kikola naye nako natuuka nenkasembeza ne naawe lindako nja kujjukiza n'aŋŋamba ajja kunkwata
nengamba nze nga mpaka na muli ngomanya asaaga vamu ne mukusaaga nga ndaba tekisoboka nangamba kale nja kujjukiza nga maze kikola waliwo ne yali yegiranga gwe naye nakola ki namala ne mubeerereza nakkiriza nengamba nze nonga ndi muzibu nnyo tompita abawala abalala kakati waliwo olunaku kubanga ne mama we ebiseera ebyo yali akimanyi tubeera kale nga nze ebiseera ebisinga otero genda ewuwe sigenda teyalina wuwe kubanga ennyumba eyo ya famire okiraba abeera abo waka wa mama waabwe ne baganda be n'abalala ya famire nga mumanyi jjajja waabwe yafa kati n'ennyumba neesigalawo nga eyo kati babeerayo ye naani waliwo ne kabrother ka akaalingawo babeerayo babiri baali babiri kati nga tugenda ffenna ku luzzi nga alaga care akutulira ku mazzi kitegeera nkitegeereyo care naye nga ng'obitwalanga ebyolubalaato naye nga yalina kyagwa mu byo kati waliwo ekiseera wazaali ssaawa wa budde bwe buti saategeera ssaawa amazima naye baali ngaewaabwe awo twali tugenda nga muwerekerako nga bulijjo nga tutambula ntwala wali onyagala owulire omanyiibwa kaakati yaŋŋamba Puulu mpaako ne mugamba nga mulidanga muli ku luzzi wakusabirako twali tugenda bugenzi ku luzzi oganza okumpeereko wano mu nsiko nti wetuyimiridde walingawo kasooli nga mukulukuluko bw'ati ngaobudde ziri ssaawa nga mmeka nkugambye bwali oba budde bwe buti sijjukira naye bwali budde bwa misana aga Katonda nga abantu nga tebayitawo nyonyo nti banaaba buli obukubo nga obumanyi buno obufiida roads abantu bakozesa okugenda olima obukkirira ku mpeeko neŋŋamba nze nno nali muzibu nze nga n'okunkwatako kintupuliza bubi nali muzibu nga neemanyuula olina Yesu munda muli nga mungi neŋŋamba ndowooza mpita fuudu nannemerako naŋŋamba Puulu naye najjako simayiro n'akyusa feesi kale ekyamazima yo teri nnyumba nnyingi waliyo ennyumba emu eyaabwe yokka kati endala ziriko distance ko ng'embeera yo mubyalo mweri ennyumba mwogisanga nogisanga eri kati nansitula lwampaka ne mugamba naye Shafiiki bambi ogenda kunzitira kubanga ali mukwano gwange amukwata bulungi ne mugamba Shafiiki banga omuntu omukulu ogenda kunzitira emisomo gyange famire yange ogiraba nalajjananga ekyo kimu maama nakola ki nakola foosi byali bya foosi era twalwanamuko kati ye nga taseka nga ne simayiro yagigyeko mukwano ng'emizimu gimulimye nkugambye kati twalimu tulwana kale nga omanyi ekyamazima avubuka gundi gwe mmanyiko gwe banyumiriza abantu buno waliwo withdraw sima method sima omusonyi obyogerayo tekirina buzibu fe tugambe bena waliwo withdraw method n'ogamba osanga wanaatuuka okumala ajja kukola withdraw method aleme kunjuwamu nemefuna lubuto kasi oyo yakulwanyisa nedda si wekiri nze nali sibikolangako kati nze nga nti olubuto naŋŋamba ate osobola afuna ne mugamba nalajjananga kimu nzitidde nzitidde emisomo gyange onzitidde future nga okyendajjana naŋŋamba Puulu tereera ate wonanyeenya nze gagenda yiikamu ofune olubuto nendaji era twalwana senga saalwana osanga munaye sandi lufunye naye twali mu kakubagano nga kati weyakimala nakwata ssente naye nga nze nampulira amaanyi gampedde neŋŋamba Katonda wange awo mukasooli wennyini awo weyakimalira nga tokuba ku ndulu omuntu kuwulira kugamba wayi katulabe ki ekigudde wano oba omwalwa naye n'ogamba sijja leekana nnyo kaneekana empolampola kyekyamazima yali nga omanyi kale kankugamba amazima yali mukwano gwange neŋŋamba kale engeri gy'atagenda kunfunisa lubuto kankyesonyiwe sijja kukola ki mwalwanamu nkawo ogwasooka ng'owalira ogaana kati bw'omala n'ogamba ate ngambye agenda kola withdraw kati neweewaayo n'omala n'okkiriza nga nawe olaba
akubeereddewo akuwadde ku muwogo akuwadde ku lindaazi n'ebirala n'otuuka nga mwenyoddenyoddemu n'otuuka n'ogamba kati kamuleka nzikirize aleme fana bulumi kamale wanaaba amala ajja kukola withdraw tubeewo tugende bwekityo bwe kyali so si temwalwana paka kutuuka kumaliriza era kyaliwo ekyamazima mwatuuka ne mukkaanya oluvannyuma naye natuuka ng'omutima tegukkiriza naye ng'omubiri gwo gumaze ne gwagala ne gukkiriza bwekityo bwe kiba si bwe kiri sijja limba tojja limba kirungi kaakati kigira n'otalimba kubanga embeera abantu bangi batera okugiyitamu kati mulinga kati ninnyo njagala nkubuuzeemu muli okutuuka okukkiriza kyali ki wagamba mulumiza nnyo oba omuntu bwakulwanyisa nakulwanyisa otuuka naye muli n'ofuna obwagazinga gwe n'ogamba kankitwayingeko okondabe ekyamazima kyo watuuka n'ofuna obwagazi nasigala kale era ndajana nga wekiri naye natuuka kale nga natuuka naye n'ofuna obwagazi engeri gye ntandiseemu okulwana nga genda ekendeera ayina engeri gye yakwatangamu paka kumaliriza onaasonyiwa okuseka naye life omanyi mutuyita sometimes n'ebimu tuba twaga ntufuna experience yabyo omanyi bwe nzija okukola emboozi nga nyo nemanya buli kimu nenyongera n'okuyiga nti bwe yakulwanyisa nakusaba otuuka nawe like nawe n'ogonda n'olyanga nawe omubiri guzze gwagadde bwe bityo biba notuuka nga nawe oyagadde ne munyumirwa ne kati ku last moment mumala omaliriza kiri kiddamu omanyi nze nalajjana paka ku point esembayo naye nga ng'olajjana bulumi va kwebyo byokka nze obwongo bwandi ku misomo nga ndajjana kimu future yange ogisse nenge n'omubiri gwo gutadde nga ngamba kimu tereera okitegeera tereera nja kuyiwamu amazzi ngamba future nga sitereera agamba kimu tereera nja kuyiwamu amazzi tereera galeme kuyiikamu kumbe buli lwotereera tayongera kuyingira buyingizi munda kati namala mazima nze nalina nga kale nawulira nga kiswaza nga mpulira ensonyi nakwata ssente baza alina mmeka nga Mpuulo genda onywe soda nakwata ssente genda onywe kasoda nemugamba oba yali ankwatako nemugamba nze tonkwata nako nemusindika eri nga wamaliriza nga tukyagala kukwateko nedda era naluli eri nze nali sizanyirwako nga kale nemanyuula nnyo nemanyuula naye omwana yamala nakumala amaanyi kati Puulo ongambyeko bali oyingira emyaka 12-13 watambulirako ebyabalenzi bw'obitandika n'ofuna oli muno eyakuba enjiri nakuyingiza mu Yesu n'owulira ng'omusayi gwa Yesu kati gukuyingidde oyingira emyaka awo nga 14 otandika okubulya enjiri ne ku ssomero nali mulokole naye nga toliimu Yesu nnyo naye kati n'ofa naye yakuyingiza mu Yesu nnyo kati n'osooka obivaamuko ebyabalenzi Puulo bifo kino nga tekinnaba kutuukawo wali weebaseeko n'omulenzi amanyi kati ebyokulimba bivuddewo ng'oyogera mazima wali weebaseeko n'omulenzi bifo kubeera n'ono ekyamazima poziko sijja limba naye nga nze nali mazima ebyo nga mbitya naye nga wakikolako naye ng'obitya wemba nkugamba abalenzi b'Nakayagala balinga abo balinga basatu nga ono tannaba kukaka oyo yes ono yakaka yali wakuna basatu era owokusatu nali nakamukyawa nali mwagala nga omanyi yes nga mwagala nnyo naye ne maani oyagala omulenzi asokola ng'olina emyaka emeka era nga 19 yasookera ddala walina 12 kati anti omanyi okwagala kwanjawulo waliwo okwagala obwagazi omuntu ne mweyagalamu awo ne bakuyeeyo babiki ne bikoma awo ne wabaawo n'omuntu okwagala n'omulenzi n'akolako ku kikolwa ekyo neyegattakooko naye ng'otuwulira mazima Puulo nze nkuze eyasooka nzize nga kali mbaagala naye nga nze webatuuka ku eri point nekyanga nga bamumanyira nze wemba nakakufuna bwe bati kati okutuuka okwebaka n'ono yakufunisa olubuto gw'ogambye yakwata obukwasi oli basekako bifo n'omulenzi yenna oba basiko binene ebyobuto ebyamazima ebibuto bye bitya bino having sex nga mukyali batoye nga mukyali eyo kati ebimu abikola oyina emyaka ng'emeka
Sijjukira naye nze banyumiza. Bakunyumiza tojjukira na kujjukira. Wali myaka emeka nga 5 8 awo egityo. Simanyi naye banyumiza. Kati ebyaddala nga si byakunyumiza gwe ng'otegeera. Nanti era kyekyo nze nali kale mbitya. Era nga olikyogerako ntandika okankana nze naye. Obuzibu ombuulira kyefaananyiriza ansa tombuulira ansa. Ate embanyaganyo n'ombuulira ansa ekyo nkivaako ntogenda ku kirala. Nsonyiwa. Nga w'okyogerako ntandikirawo okankana. Era kyozzeemu era oli kumbuulira kyefaananyiriza ansa. Nagambye nti nali ndulaba omulenzi ono kunkaako kunfunisa olubuto naye neebaseekoko n'abalenzi nga 2 3 nga ntegeera nga ggwe. Omanyi lwaki nkikubuuza? Nze ndowooza nti ebiseera ebisinga obungi omwana abeera ng'akyali mbeerera. Ku myaka gyo gyewafuniramu olubuto emyaka 14 ebyaddala nze muli ndowooza nti omwana oyo aba akyali muto, aba akyali mbeerera, abamufunda nga like kizibu nnyo omuntu muyingiramu n'atamulumya nnyo. Kuba musaayi nakaaba nnyo nakuba miranga mingi n'okuloopa aba alina oluloopa singa oba okasemukake. Olw'ensonga aba alina obulumi bw'aba alina nga ne waba azzeeyo waka. Obulumi bayinza n'omulala ne bagamba ono lwaki atambudde bw'atyo. Ekitegeeza kyengezaako kunnyonnyola. Kati so that's why ebibuuzo ebimu ngenda obikubuuza ebimu mba nina ansa yaabyo oba half of the answer. Okitegeera. That's why mbadde era nja kubuuza nti lweweebaka n'olwo wafuna olubuto oba mwakikolako emirundi egiwera. Yakwata emirundi egiwera nga 3. So kati oguba gumu then nkuze ku kiri ekibuuzo. Ndowooza okitegeedde lwaki nkikubuuzizza. Siba kizibu nnyo omuntu n'akukwata mundi gusooka ng'ali mu myaka 24 nga gw'olina emyaka 14 n'akuyingira for the first time n'otafuna bulumi nakukola ki. Kuleka mpozi nga naye waddeyo nakugira mpo okitegeera oba like n'akitwala okumala ebbanga. Kisoboka n'olusi kiyinza obba ekizibu. So wagenda okwebaka n'ono nga weebaseeko n'abalenzi abasooka. Oba okitegeera ye oba nedda. Kale kanjuge amazima ku balenzi kugambye nakayagala abalenzi 3 mu bulamu bwange. Naye abaasooka 2 bo nga nze olukyogerako ntabukira. Naye yali ow'okusatu. Yali ow'okusatu nga tuddamu ebijjas romancing kati ow'okusatu. Kale kyokka tukiveeko. Nedda kankyogere yagezaako. Kale nga nze ebiseera bino era nze okukankana tekunvaamu nga nkankana nnyo nga nkitya n'engamba aleka yali agezaako obugeza ne binnuma ne mugamba bireke. Kale Puulo kibi nti wafuna olubuto. Okuva emabega byonna bijja bibaawo obadde obeera naani? Kyamazima bantu kubanga ffe twabeerako kuno ku kyalo kanve walaye twabeerako kuno ku kyalo ate tusoma era tukuze nga tumisinga emisomo ye kati nga lwaki mu misinga nanti mama waffe twakyali buto n'ebifaananyi gye biri ewaka nga tukyali buto kati nga mama waffe tetumanyi kyamutuukako n'agwa ekki eddalu n'akusulanga ku street webityo. Mama yagwa eddalu. N'agwa eddalu ne tusigala nga tuli obwana busatu abalenzi bo bagenda kukola omu ali South Africa tetumanyi na bimukwatako. Mwasemba oli anti yagenda South Africa? Myaka emeka emabega? Oba ne bw'omusanga tomumanyi bwafaanana? Naye tamanyi biri eno temuwuliziganya naye? Nze siyinza kwerabira muntu. Siyinza. Temumuwuliza? Simuwuliza nze. Tetumuwuliza. Kangambe tetumuwuliza. Nga family muna temumuwuliza? Temumanyi oba gyali oba taliyo? Omaze emyaka ng'emeka nga talabika? Mingi nnyo. Simanyi namanya. Kati nga mama waffe n'agwa eddalu. Kati jjukira taata wange yafa. Taata wange yafa nga nkyali baby. Tewamulabako? Namulabako naye era nali nkyali muto. Ekifaananyi kye tokijjukira? Kale wali okyali muto. Okay. So taata yamala fa mama n'agwa eddalu? Taata we yafa jjukira taata wange yafa nga nkyali muto nnyo ng'omanyi omwana yakayiga okutambula. Ekyo tukitegedde. Kati taata yamala fa mama nayo kagwa eddalu? Taata yamala fa mama nalyo kagwa eddalu? Kati mama kutukuza bwe bati yabadde atwerabirira. Mama agwa eddalu ng'olina emyaka emeka? Agwa eddalu nga nina emyaka 8. N'obufaananyi gye buli eyo. Ali luddawa?
Maama ali awo Wakisumu Namusera. Wakisumu Namusera eri Namusera. Wali Namusera. Abeera nani Namusera gyali? Abeera ne muganda we. Muganda we. Abeera we wa county dali mutanyiza oba manyina nagenda ku baana abalwa bali akukuba bakola ki? Yasooka n'ata emyaka adoza bwezeza n'emyaka 10 bambi ngali bwatyo. N'obutawera naye gyeyagala okuwera. Kati ngali bwatyo. Kakati aludde yasooka n'atabukira ddala ng'omulalu yennyini akuba amayinja. Naye nga gwa mukyokoza okukuba naye nga takuba. Atambula yeeyogeza yekka nga waddamu yeeyogeza yekka. Kati ffe nga tetumusobola. Kati ne tumutwala eyo ewa maama twalina. Kale ne tuba tugenze nnyo wa maama yagwa eddalu tujja kufuna time tumunoonyeze kulaba tusobola okunyumyamuko naye maama. Okitegeera Namusera eyo gy'ogambye kuba tuyise ku byalo bye bayita Namusera awo. Obeera oba omaze oyise Wakiso oba weewaddako oba before Wakiso ne kukuba okukola nsooko tulabeko ku kyalo Namusera. Okay. Kati okusoma okyasoma? Ekyamazima mbadde sikyasoma. Lwaki? Ekyamazima we nafuna olubuto kyakyankalanya nnyo obwongo bwange. Wafuna olubuto ng'oli mu kirasi ki? Nagambye P6. P6. Omwaka guwedde? Omwaka oguwedde taamu egwa third term. So tewakola bibuuzo bitwala mu P7 oba wabikola? Saabikola. Tewabikola? Nakola beginning jjukira nagenda ku ssomero bambi nga simanyi oba ndi lubuto. Ne jjukira nze yali head girl biki byannuma nnyo. Head girl n'obakuba ki bagendera head girl ate bitabuzi? Kyannuma nnyo. Obadde osomera ku ssomero ki? Nali nsomera ku Samaritan Primary School. Diyudda? Namugongo. Namugongo ewo? Namugongo eri kira? Janda. Eyo? Eyo ngani yakutwalayo? Project nkugambye twali tetusoma awo waliwo eyaleeta ekitongole nekitandika okumpeerera nekinkwata ku mukono wambuzze emabegako nali mbeerawa ne nkugamba nti bantwala mu baganda bange bonna balondawo munzi omuto ne banfunira ekitongole ekyo ne bantwalamu ekyo ekitongole ekitongole ne baŋŋaani ne bagaana okunziza eno ne ntandika okubeerawo kikuba mpanga. Kati nga woomula ogenda n'owumulira wempumulira naye kati kikubampanga wali yaani kubadde obeerayo naye kitongole era kitongole kyembadde nga olidde kikuliisa nekikunywesa nekikusuza kati nga bantwalako kale obadde essomero balita batya? Samaritan ani? Primary School. Liri Janda eri Namugongo? Yes. Liri ku musingi gwa Bakatoliki? Balokole. Gwa balokole. So oli omukyala yatugambye tujje tukulabe muwala we naye gy'asomera. Ssomero ly'amaanyi eryo. Kati wamala ofuna olubuto gwe yeegoba ku ssomero oba ku ssomero bagamba dde ewaka okozaale kyali kitya? Kati nze we nagenda mu ddwaliro ne baŋŋamba nti ani akutwala mu ddwaliro? Nze nagenda nga ndaba ndwala nnyo ne ŋŋenda. Ssente z'eddwaliro zijjawo zitwala? Ddwaliro liri mulimu clinic. Muli mu ssomero? Yes, clinic. Ne bankebera omusawo nanzigirako nangamba sigenda kyatula ekyama. Naye kankuyambe noonya omuntu akujja wano eno nga buli omu tategedde nti oli lubuto kubanga oli head girl ogenda swala nnyo. Ebiseera ate naye naakawangulo bwa head girl. Mwavuganya akalulu abaana ne bakulonda? Ne bannonda. Nga banjagala bambi. Era nabo kyabaluma leeta mweziri mu nnyumba omwo bazinsindikira nga balaga bambi kyabaluma biki bwe bityo. Nga kyalumani ab'essomero baamala ne bakitegeera abaana baamala ne bakitegeera nti bafuna olubuto. N'essomero eritegeera management y'essomero. Essomero tebakunoonya kugamba nti ate lwaki wakola bwotyo ne boogereko naawe? Ekitongole nanti kati kyekyalina okusaawo kati ekitongole kyo we kyategeera nti ofunye olubuto be bankima n'okunkima. Be bakukimawo ku ssomero ne bandeeta straight mpaka waffe. Engamba kati wadde ka solution tebakampadde. Tewayogerako nabo tebamanya ku bino nti bakwata biki n'ebirala? Nabagamba buli kimu tewali kye batamanyi. Naye nnyonnyola buli kimu era balaga nti tebabifuddeeko kubanga era olaba kyamazima oyo chairman w'ekyalo kino ye muzukulu we yoyo
Muzukulu we yaliko chairman. Yali chairman. Muzukulu we yone yafunisa olubuto. Yali chairman. Muzukulu we yafunisa olubuto. Yes. Kati jukira ate ye chairperson w'ekyo ekitongole. Kati yali chairman. Yava ko takyali chairman. Muzukulu we yakufunisa olubuto. Ate chairman ye chairperson w'ekitongole ekyakutwala ejjanda be bakufunira basale. Kati ye teyabitegeera ko chairman. Gwe nasangawo wali eri kasomero ke bakazimba bakayita Caring Hearts. Kitongole bakiyitira Caring Hearts. Kiri wano kumpi office yazo weyi. Office awo. Ne office enkulu eri wali kachiri kikuba mpanga. Kati n'omunnyonnyolamu. Namusangawo ng'atudde. Ndoza bamuyita n'amugamba olina omulimu kubanga ye yampandiisaayo bambi ng'alaba mbonaabonera ku kyalo ndikaana kato. Ate kyagenda omugwa mu matu nti muzzukulu we. Olaba otya okusibisa muzzukulu we. Kati n'agamba ati. Saategeera bye baateesa naye yaŋŋamba bugambi kwata briefcase yo nayina ensawo. Kwata briefcase yo tugende eka. Saamanya bye baateesa. Ewuwo naani? Ewuwe. Ogwe n'ogenda ewa chairman. Ewaffe. N'atula n'abeewammwe. Tebalina bye baakola mukwano byakomaawo. Balina bye baateesa ne bali. Baani baganda bo. Abaali bampeerera ne biggweeraawo saamanya bye baateesa saamanya bye baakola ki. Naye oluvannyumako nagenda ne neetondera eyali ampeerera. Emboozi ya Naabaweesa eno erimu ebyewuunyisa bingi ate erimu ekyokuyiga. Bw'oba ng'oli muzadde osobola okuba ng'ofuna ekyokuyiga n'olaba engeri gy'oyinza obuuliriramu omwana wo bamanye ebintu ebimu okwewala ebintu nga bino. N'emikwano gya famire gikomawa oba okitegeera. Katunzike ekitundu kyaffe kino ekisoose ku mboozi ya Naabaweesi naye tugenda kuba nga tukomawo mu bunnambiro n'ekitundu ekyokubiri ku mboozi ya Naabaweesi eno tulabe tuyinza bbanga ate tumukwasizaako tutya. Nze Sonko Muhammad.